Mikwano mugyebaleko kansuubire musiibye bulungi neera nga bulijjo mba ntuuse. Mannya mpitibwa Kayaga Susan. Mba ntuuse ne munnaffe ng'ayagala ku magezi gaffe. Agamba ndi mwana wa bulenzi. Natuuka ne nzaalibwa mamange n'andeka ewa taata wange. Wandekanga ewa taata wange ye n'agenda ne yeeyongerayo. Gye yagenda n'afumbirwa n'azaala abaana abalala. Teyakomawo mabega kunnoonya. Nga nkula nga ntuuka nga ngenda mu kibuga kunoonya ssente gye nagwira ku mwana muwala. Nga mpasa mwana muwala nga tweyagala. Muwala ng'atuuka ng'afuna olubuto. Namugamba kyangu nnyo tugende ewa bazadde tukyaleyo tukomewo obufumbo bwaffe butambule bulungi nga batuwadde omukisa. Teyali mubi naye ng'akkiriza nga bateekateeka lunaku lwa kugenda mu bazadde. Naye bagenda okutuuka mu bazadde amaaso nga gakuba ku maama we. Ng'ate omukyala amwanjulira nti naye ye maama we. Ate babadde batuuse bambi babadde bavudde wala nga batoba nga beezimbye buli kimu nga bakoze bonna ate ng'amwagala nnyo ku mutima. Kati awo we yeebuuliza bannange akoze atya? Akola atya? Kubanga omukyala amwagala ate laba waakizudde nti sisita we. N'omukyala agamba nange sikuta. Ate abazadde batugamba tekisobola kukola. Bannaawe tujjidde tusabe ku magezi gammwe. Bannaye tukole tutya? Kubanga mu butuufu gye tuvudde wala n'omukyala ono tweyagala. Abawuliriza bannaye tusaba mutuwe ku magezi. Tunaasanyuka nnyo nga mutuyambye. Bannange neeyanziza mwenna abatuwa ku magezi gaffe n'omwami ono naye mumuyambe bambi mumuwe ku magezi. Temwerabira kusubscribinga, commentinga, kusharinga n'okulayikinga baddiya. Nsiima nnyo, mwebalire ddala.